Okay. Etandika butandisa tedete okuva mbanafe ba Holds Media era nga bakutusizaako firimu yaabwe eno tutandika butandisa era nga tugenda maaso tumanye ku mulundi guno ate bannaffe aba Holds Media kye batuleetedde enetandika butandise songa nagambye tutandika kina Uganda ekyali ntandikwa yaayo era nga tugenda maaso nagamba firimu nga zino buli tuba tuzireese abeerawo ekyokuyiga muzo era gwe omulabi tekiba kirungi kulaba bulabi n'onyumirwa byo byolabye naye ate ng'otoyina kyoyizeemu kakati waliwo alwana n'embeera ageze okuleka ndi alungiwa mulimu ebintu bye tukola mu nsi naye ng'oyomba n'omutonzi wo naye ng'oba tomanyi nti oli mu kuyomba ekyali ntandikwa eno bwe tulaba waliwo ebintu ebyateekeddwa katandaalo waliwo ajja namukadde mpola mpola yaggukira manju agenda okwetegereza ebintu biri katandaalo yanyeenya mutwe nange bano abaana tebakyayagala kuleka ni balongoosa ebintu kumbe obwedde ali wano yeekuba pawuda muwala we ne maama naawe abaana b'ennaku zino tebakyagenda maaso na kutya bakadde baabwe era tatya kumuddamu ekyatandika butandise nze mpulira sirina gooza bintu kale noolaba nazaalira ki tekyagala kola mulimu nze sinjambi nkolayo nekituula kyanagwa jangu oyoza ebintu awo nno woomanyire ekika ky'omusajja gwe wazaalamu omwana era mwegendereze gwanga kiri ozaddemu abaana mulimu abasajja ab'embazuulu nga gwanga ly'abantu nga eggwanga eryo ly'ambazuulu omulaba wayimpa wange ekinu mputunjereere sijja byoza eryana lino kye lyakola nga liringiza manju obedda lyekuba pawuda lyerunza ekizigo ne liyitawo ani nnyini gwayozesa ebintu sijja byoza kiki ekitadde mwana ono omuganda kayita okwepalawudinga mwana nga yeepalawudinga ono efirimu eno tukyatandika ntandike ate nga tugenda maaso nagambye nate nga bulijjo minze nkuwereza kale n'ebintu yalekaawo nekirabika ni abazadde bali ku kizibu bannaffe aba Holds Media Home Entertainment bakutusizaako firimu yaabwe eno ey'omulembe nate nga bulijjo nagambye minze nkuwereza bannaffe aba Josh Films nga beegasse mu lekani bakutusizaako firimu eno etandika butandise era nga tugenda maaso so nga tolina kuleka ndi osubwa Kim Josh Film era nga agikutusizaako ekyatandika butandise efirimu gyetandise emanyikiddwa nga Akalippo The Maze Akalippo tandikwa twagala tumanye ku muzadde ono gwe tulengedde ne muwala we omwana ono yeepalawudinga ngaki Romani Mujuki ye producer waayo ekyatandika butandise kale n'abaana bangi muleetedde bazadde bammwe okwejjusa lwaki baabazaala Kim Jones ye muwandiisi waayo ate nga yagitendeka ne tudde emugga bannange va muzannyo gwe tuula gw'oddaawo otule gw'onoomanya ate nga tulina okugenda Romani Mujuki ye edita firimu eno baanonye mazzi baana abawuliza abawulira bakadde baabwe bazze okulabika ne bakima amazzi Pepi Mujuki ye script writer ekyatandika butandise songa Pepi Romani muziki composer ekyatandika butandise era nga tugenda maaso Nansamba Lian Locations Manager bagenda maaso kati beebuuza balina akakoosi kaabwe akakoosi akaaliko Nantege ne lwaki Nantege takyalabikira mu budde luli emirimu bagikola nga bonna bagenda okukola kino Nantege ng'abaawo naye Nantege takyalabika kiki akyagwa ku Nantege efirimu egenda maaso
Nantege buli kimu akikola yenyola Nantege. Nantege takyali Nantege. Baba bali awo nga Nantege azze. Ekyalo kyonna kyogera ku Nantege. Bannange ngalo atunula nga agenda mu kidaala ky'embaga. Nkeni mwe mundeetera n'okunkozesa emirimu ng'omukozi eka. Kati alina gwe batakkaanya naye. Bannange muviire Nantege muyombi. Mugende muvunyule emigongo gyammwe gibiringa ebiwato by'ente birabe. Nammwe muli baana gye muva Nantege mulalu. Bali baali mikwano gye naye tebakyakkaanya. Era bayawukanira ddala. Nantege bw'ayingira oluzzi bo nga balufuluma. Kale nno ate ye bw'aba alufuluma bo nga baluyingira. Kali waliwo atuuka. Nantege. Nante munange owedde ojja ku luzzi ne ŋŋamba leero oba naakusanga gyebale. Gwe nno ojja kunsuula mu kadiba nze saagala kunnenyisa amazzi omanyi mulimu ebinoso. Kenkusenere. Abawala ab'eddalu ebiseera ebisinga tebaba bangu. Naye Nantege yafuuka Nantege. Kati ali ku luzzi nga bw'omanyi ebyenzizi ebyo n'abaana. Abalenzi bangi bateegera nnyo abaana b'abandi ku nzizi nga baagala obbasonseka obugambo. Kaka nno ne maama Nantege agenda okulengera Linda akomawo. Olwo nno Linda baakimanga ku luzzi lwe lumu ne Nantege era baalinga ba mukwano. Kati maama Nantege ambuuza Nantege ye asigadde wa? Nantege munnanga akyapapizibwa. Ali eyo ne bbaawe. Mulimu omuntu aleeta ekigambo ng'alinga asaaga kumbe ali mukuwawaabira. Omulese nani? Ali ne bbaawe. Munnanga ate yagamba mwe temusobola mugaana bbaawe era mumwamukiriza. Gweni bannange omwana owange ayinza ate okuba n'omusajja. Ate naali n'oli omusajja bano bamukasa bano baalubaale. Era bagamba baalubaale. Kano kalinga akaloopa. Kali mu muvunza. Munnange ne ŋŋamba kanveewo. Oli alina n'abamusitulirako maawe. Ewaabwe ate abalina n'amayembe omuvubuka gwaliko balina amayembe ewaabwe. Maama nti lumpe. Bali eyo bwe beepena musitula bw'abasena amazzi bagayiwa bwaddayo. Owoolugambo tebakozi nti yagisoma. Naye owoolugambo ayinza olukuwa nga gwawaayiriza oyinza okugamba ali mu ye mwatudde. Efirimu eno ekyatandika butandisi ate nga tugenda mu maaso. Maama ekyo ng'akimanya omwana we bw'agenda ku luzzi adda mu balenzi. Mukama Katonda. Ebiseera tulaajanira abaana mu budde obumu ne tugamba otuwe abaana tuzaale naye ate abaana bamu bafuuka ebyonziira. Abaana bamu bafuuka byonziira. Egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso nga tudda ku luzzi. Nantege ali eno ne mutabani w'omusamize bagamba taata we mbu mulogo. Kati ate abo abasajja abalogo baba bazibu nnyo amayembe gaba nabo mubamu amayembe amabbi. Amayembe nno gabamu ebika. Kati bayinza oba bamuwa ejjembe nga lyo lisembeza muwala. Tugenda maaso. Kakati soko Jones tulireko omanyi wano olusozi wanje nawe kimanya ekidomola kazitowa kirina ekyejo kyonna kirina ekyejo abadde taliwo nze sijja kuvawo nga tonsituliddeeko tekikomye ku kubonyaabonya maama waakyo kibonyaabonya n'omulenzi kati tuba tulio nga aliwo ayingiddewo yebo atambula nga alinnye emmanda mbu gwe mulembe oguliko gw'abavubuka amaviivi bayuzaawo we gayitira ne omuntu n'agalabira eri amaviivi. Kazenda ninyingiddewo mutabani wa wano ewaka balina Nantege kati Ntege yayingidde yebo anti Kazende nakulose jjo kanenga kanyindewo ndabe lengera family ezaala omwana ono oli omuwala ye Nantege omulenzi ye Ntege eriiso lyaguba liringa eritunudde mu geyeena
kiki ekiri mu famire eno ani kazende batwire bezajjo kuli omwezi ogwagwati yagasi yali awomerera naye waddako n'atungununa wakule yadakayirira nengakanzire musakala kati nkomyewo yebo ntege efirimu ekyatandika butandisi omulembe gwa tiko kakati andi mami nga bwobimanyi atambula nga alinye manda kati mwana nga okola mulimu ki anti nsuna nkobaza gita mami kati byebiki andi gwe mulembe oguliko music andi ku mutima awulira omutima gwe mbwawulira agala kubeera muyimbi naye ekyo kitegeeza mavivi kubeera bweru embeera eno okuba ni abavubuka amavivi bagatambuliza bweru omulembe sitole kisisita ali wano yebo bannange enteege ono ava ku luzi edda bamuli bubi bamutawanya ku luzi waliwo nno abazadde okuzaala abaana n'okola loosi ng'obudde bwo bwonna okutawaana n'okutawaana ng'otawaanidde bwereere kakati naye kinsanyusiza ebyetunzi bikyaliwo nnyo mu akiba ewaka ebimuli ebiriwo balinayo emiti gya mmira togenda mu katale mugula kyoba olaba famire entamu wabawo famire gyola nogane laba emiti gya mmira eginyirira obulungi ennyo ojja na myufu gwe nooyaka nze maama antamye kati kino kigenda maaso n'okuwaba mbu maama bayombayomba nnyo ne taata kyoba olaba litamiddwa naye lwaki owayiriza maama kweniguwa obeerawo wano maama ayomba nnyo wamma maama anze temumbuulirira saagala nyoka akubuulirira naye wamulemwa mavivi gakuliwo era olinga bukalabanda kweni ate omwana biki oba kubwa yayiga okubwa kati maama yeboye bambuuza ninaye oba sisita akubwa nga ayinalo omanyisebo n'abalenzi bano alaba sisita ye n'amanya mwana ono sisi yekyanga nga abeeripanda amanyirawo nti alabika muzibu nkwe nti mwannyoko ali kulya abeyuka alinga ttabu tolina mulimu gw'omugamba nakukola ng'ayagala ate munange si yakola entumbu emulinga ekikata buli mulenzi yenna gwatunuulidde ku kyalo abawulira bamugeya efirimu gye tulaba emanyikiddwa nga Akalippo the Maze tugenda maaso omulenzi muyimbi raga mafini ate kati olaba bw'oyogedde naye wano nze bwe njogedde agambye sigala neki kitegeeza nze nazalawa avimba buvimbi bwatyo bwabeera maama mumubuulirire mumusabule kibo ngezezzaako taata wa mukuba naye omwana yaguba tawulira tumutwale mumamire bali bakuba kibooko ndowooza kyekinasinga bali bakutereereza omwana wo mulayini maama n'olekeraawo kaaba mwana wange nkaabye naye nga omwana oyo tiyandibadde nategeku nkaabye gwolaba omwana owange omulenzi tewankaabya namusa naye oyo omwana nkaabiza amaziga ne munnaye nno sakkaabya naye nze ezaabeera mu maziga buli kadde okulowoozaako nendowooza maama ndeete ku mugaati oba kasukaali embeera mbi mwana wange ojja kuba bulungi embeera neegaana maama embeera neegaana ojja kutereera naye nnate mbadde mpiseemu nakoma sikangi nnyo omwana wange azze kukyala nenengi maama amaze omulabako omugagga we yantwala juzi nankozesa naye mwana wavaayo tuyombyemu yali agala nakunsiba mwana ojja kubeera bulungi taata maama nze kaŋŋende olowooza siikulinyireko mu bigere maama oba okoze bulungi nyate gwe oba osinga kanfune wano obugatto naye maama oyo muganda muzeeyi ye agamba tugenda maaso ne firimu yaffe kakati omulenzi manye ebyaba ebiba bizibu abangazi okukyala omwezi n'amala n'akyaluka kati avaawo agamba maama we kaze amumulabire nkendi ogenze muwerekera kati kino obwedda kiri eno mu katandaalo kibawulira maama yasanyuka nnyo omwana amusuubizza omwezi ogujja agenda kukola yiti
agenda kola yiti mama nga awerekera mutabani we omuwala nga agenda mbyakupaaluuka omuwala nga agenda mbyakupaaluuka efirimu egenda maaso efirimu yaffe egenda maaso kati nga tudda mu mabanda kati ogenda okudda mu mabanda mu mabanda gye tuzze mabanda waliyo omwami ategeddeyo omwami ono ategedde mu mabanda ye mwami oli gwe twawulidde mbu mutabani w'omusawo Muganda Mukasa balina amayembe oyagala jjembe lideeta mu ntundali oyagala jjembe likuleepa oba oyagala jjembe likubisaraga ogenda waabwe kyokka naye ku kyalo kwali akuba misota ali ku mwana wa mukazi atawaanya lavu y'ekyalo kyenjimanyiiko accommodation mabanda ttale bimwanyi weewatyo kasita temufuna nfe erimu buyuukiyuuki oba kamyu kuba yaababula kamyu kati omwana wuno ayingidde ettale mutaka ali mu bbanda ali mu mabanda kikino nga kireeta ebigulu abazadde bazadde abaana baabwe naye abalenzi batawanyiza abaana b'abantu kozi bagakyosiga kyokungula omuyobedde ali mu bbanda yesunga mwana w'abaana ne naawe olwayo nnyo ku ssaawa mukakati baŋŋambye okumpa kati zonna essaawa bintu olwawo nnyo olaba n'olukubakuba ludale omanye obukola bw'amabanda buno bubanga lwanyo efirimu egenda maaso olukola lw'amabanda baasi jangu ate nze nga tondeetedde ggoli wakolerwa omyetafiirwa kali waliwo wano akaswa k'ensejjere n'amuleetera akamuli amuleetedde akamuli ka Mukasa ate guno omuddo gwe bayita Mukasa engeri oli gyali nti ye Mukasa amuleetedde akamuli ako nga ka Mukasa naye abawala mugaba nnyo obumuli n'ogaba akantume n'ogaba akalooza ebintu gaba akantu oli muwa ekimuli nga kyekyo leka nange nina ekirabo agenda kunfaaki kwako ettugunda lavu y'ekyalo nze kyenjimanyiko kapita aba mu nnimiro matugunda ntuntunu miyembe obala ekitali waabali kyotwala that is better to lady bayizawe bannange mwana gondeetedde akatugunda akato kajja kola kawulira naye nga kanywanywagala kale lyako byokunjiwayo nabyo tebijja kuba birungi sebo kimanya okwekolako kyesiiga evvu ne kibuzaabuza langi bye bintu bye nagambye nti abantu b'ennaku zino kulwana ne Katonda oli akutondedde mu langi enzirugavu gundi gwe ne weekuba global paint n'olyoka weemetta langi okyuse langi Katonda mwakwagala ate n'oyomba kintu ekyo ovumye nnyo omutonzi egenda maaso firimu yaffe baabo bannange neeyongedde okwagala kati mutima mubuukira weeyisa bubi naye mwana gwe oluusi ogenda noŋŋamba onjagala naye nga olabika olimba sikulimba ngekyoba olina okumanya laavu kunzenze endebe kwosena okakasa gwe kakasa kimu nti byonna teri akwagala nga nze ne bazaddewo bakulimba abayaaye bamatiza abaana b'abandi naye okumanya Katonda atutonze nga tuli babwongo obuseneko omuntu gw'osanze mu nsi muno ayinza ate okwagala okusinga bakadde bo n'ekyo nakyo kiriko akabuuza kati omanyi bagamba kava ku lubaya kati ng'amugamba njagala nkulaga ennino lava etambula afazaali bwe kinaagaana njaggiroga eki laafu erina okukola weneegaana tujja giroga kati nga
mulekaje sasa twali mama otakuvume naye ng'oluddeyo kuba saagala bintu byakupapa tajja kumpapya bali mabanda amabanda gabaakomodeetinze saagala upape munnange manya nkwagala wulira akafubako nkweni kanyongere omuyaya afuna bibiri ono afuna kimu ono afuna kafuba ono afuna fiiru y'ebbeere n'ekiwato tugende amabanda gabadde gabaakomodeetinze tugenda maaso ne firimu yaffe baayi bambi baayi mwala nga yeeyongerayo ye omuwala w'awaka maama nno wuuno kakati no maama agenda okuva okwerekera omulenzi yentegazeeyo mu kibuga abadde azze bagamba mbulaapa ennaku zino bayimba era mbu agenda kubeera superstar efirimu yaffe egenda mu maaso mwana ono Nantege agenda oyitayita Nantege ng'amulaba Nantege oli wa Nantege nga talabika mwana yabaaki mwana atambula dde nadde eri yabaaki mwana atambula nnyo omwana waffe kiki ekyatuuka ku mwana kano tuba tuli awo nga taata akomyewo bano abeeno balina ekyokulya kimu kye babaza wano tonolera tontikula kenkutikkule munnange kulikayo nnyo Saalongo kulumba omanyi mbadde nkyalima atandise emboozi y'abanafu ngenza okuli olubuto lunkoona kati olubuto lwe lunkonyekonye neŋŋamba kenveeyo kenyenyuke nenkya kulima naye bw'otuuka mu lujja lw'abantu nga beetoloddwa emiti gya mmira mu nnimiro abaava kulima ki kubanga ate ebiri ewaka byoleka ebiri mu nnimiro oluusi olw'olumu kansooke nkuleetere munnange obubeeyubeeyu bwo yange ogire nzija ogire obubeeyu ye taata wa wano yazaala abaana buli kimu bagula kigundiivu nnyo tajjaamu butusi nga tali sikampolo oyinza otwala akakongovulo oba ekisinziiro butusi nasikira nsikire butusi yasikira nsikire yali awo oba kitaabwe gwe osika ndaba otwalira genda sayidi eno sinziira owulidde bwotyo lugabire yeeyo ava mu nnimiro gundi mpola gwe alinamu akagere akalwadde alinamu akaddaliddali alinamu akaddaliddali efirimu egenda maaso manyi wotabadde efirimu egenda maaso era mutabani wo kakati no taata bamugamba nti omwana zze abadde azze okukulabako omwana zze bannanga omwana anyirira bitya ago amakomanya omwana atambula butambuzi akagabukazi ati ekyo nno kyayogezanga bamaama ku kyalo omutala ku mutala ate yazaala omwana akaga omwana n'akaga nga siriiwo n'olaba weka omwana agambye lapa mbu abayimbi mwana waffe muyimbi omwana oba okuyimba yakujja kwani naye omwana ayimba mwami agambye agenda kukola hit ke kayimba kakapya agambye mbw agenda kukola yiti mwana tulinde yiti maama yingira akafuba yono Nantege nga simulaba Nantege yasigala ewaka ne yafuuka ekizibu ate omuyimbi yakavaawo kati firimu bagiyita Akalipo the Maze nate nga bulijjo okuva bannaffe aba Holds Media okutuusako firimu eno Emmy nze nkuweereza egenda maaso kale mukyala
bagiyita akalippo. Ndesewa. Mwana n'atajja kundaba singa zze ne muwa ku mmiro omuto kuba mitimiti abadde emmanga. Wano waliwo ensenge. Ntiri. Weeyogeza we. Waaye mbadde ndaba magetisi zange wano. Zeetaaga kwokya omanyi kati eno. Kanoko kakokka oba kwokya. Era esobola okukola ki? Olwendo lw'amazzi. Neyanziza mukwa. Nze bwentyo. Efirimu egenda mu maaso. Abalongo. Bazadde. Katonyoddeko ne bwentuula. Omanyi baatugamba. Amusimbudde olwendo. Mwami bw'ava kumu. Obadde bubi kituufu. Obadde bubi. Obaddo. Mwami mbadde mmanyi osaaga ekyaddala obadde ofudde. Yagenze n'enkwata. Egenda maaso firimu yaffe. Y'emisinde. Ate nga n'olubuto lungulumba bulala obanja. Ekyamugyeyo kwe kulabika nti abadde Muwala. akooye n'olubuto nga lumuli bubi. Kati nga mugane waayi. Nnyina. Omwana wazze muwala wo takyagambikako. Wetandise omubuulirirako n'apaaluka bupaaluusi. Nze nno bakira mbadde manyi byakusaaga. Nze ngambye omwana binnemye. Omwana ennaku zina. Wulira. Pepeya ne kali akasajja. Kati maama kye yakola addidde kyonna amawulire ge yawulidde ku muwala waabwe asazeewo agabuulire kitaawe. Eggulire eririwa muwala wo ali ne mutabani w'omulogo. Nze saagala ate kunnyingiriza mayembe mu kika. Kuba kati ono omwana bw'abanga byebyo nja mulagako. Lwaki atumalako emirembe? Yakaana. Oli omwana bannange omusajja balogo nnyo bayinza oba baaloze namuloge gwe ate tugambe ki? Omwana wano buli watuuka wabanga waliwo ebimufumita. Yakedde essaawa ezi ne yeeyokya emmanga ew'omu era n'addayo we tubeeredde wano tannadda. Kati oyo mwana ki? Tuli ku kisebo. Omwana atulemye. Omwana. Nze nkubuulira. Omusana gwaka. Ekidde ne kyava. Omwana afuuse omwana. Bakoze batya? Naye oba kyali kikuli mu muzaalira mu kitooke kuba we wamuzaalira. Mwana gwe waleeta ebyo. N'agamba tumuzaalire ku omwana mu ddwaliro omwana ategere ng'aba abalala n'ogaana. Wano wali amutadde mu muti gwa kigwa mmira we baamuyonsezanga mu muti gwa mmira. Kati nze taata nze ŋŋamba oyo omwana alina okugambwako oba tagambwako wajja kunoonya jadda. Saagala ebyo. Yasoma. Tugende maaso. Abazadde bo ng'abazadde balina okumanya kyekiyinza otereeza omwana we mu mbeera kubanga be bamuzaala tebayinza kumala gamuleka omwana we bamuweeyo agenda atyo. Kangende nti wamasobola okutetenkanya akadda mu lubuto. Tugenda maaso. Maama ng'asala agenda atereeze ku by'okufumba kubanga munange ava okulima entampeko y'amazzi temumala alina okufuna kazi olubuto. Naye omwana ate nvudde mu nnimiro ng'enjoka zinsaanuuka kati ate omwana nga mpulira zitaanudde. Taata. Nsooke ngende. Abaana nga balalu. Ejja mute. Oba mwana kazi ono yaleeta obuzibu. Omanyi nage bano balimi ba nkoola. Kati kirabika bino abakazi babeera embo.